kisesa okulaba nti Mwai Museveni ku myaka gye ne ku kitiibwa abantu kye baadde balowooza nti balina omuwa naye kennyini awulidde pressure n'alaba nti ekifo gye twakulira ffe nga batuyita bayaayi nga batuyita balumpens nga batuyita bavagabonds ba society okulaba nti kati jaddukidde ekyo nno kitwongera amaanyi kitukakasa nti kasukaali yakawulidde tulina kwongeramu bwongezi kisesa ffe abantu b'omu geto Museveni yagizaalawa ne batusuulirira paka geto bwe yasitula abaana baayo bennyini ffe ne twogera kati atuwulidde adduse emisinde okudda mu geto tumwaniriza mu geto naye ffe mu geto kye twagala si kyekyokutugulirirwa obukulirizi twagala nfuga nungi twagala ddembe lyaffe twagala bwenkanya tetwagala butoke nnyo kisesa era ekyo kyongera okulaga Museveni yaani ku bantu bonna be yakolagananga nabo bonna abamugamba ngaokola ekituufu agenze nga abekutulako katujja kulaba kati aba advisor be ba Bright Wine be ba Baby Cool be bakusaasira kati be babuchamani ajja genda mpola mpola bwatyo naye ajja kuba bulungi ffe tetugenda kuzikiza pulasti Museveni agenda kujja ojja mbadde banga tono mujja kulaba Museveni nga tandise okutambula nga agomba mujja kutandika nga Museveni atandise n'okinywamu so ebyo byonna byongera kulaga Museveni yaani nawe tumutuusiza naye twagala basuubiza Bannayuganda ti oluvannyuma lwa byonna mujja kulaba Museveni yaani wetukakasa wetukutte wewe tugenda kunyweza bunyweza naye era ffe tukyagenda maaso tituwedde maanyi tetukoye namwe Bannayuganda baliyo temukowa bino batunyigiriza naye nga bwe mumanyi bekwata ku busubi ne kulasiti bagenda